Ekitebe kya National Unity Platform kisaliddwako era nga okuva olunaku olwajjo poliisi n'amagye biremedde ku kitebe kino nga bigamba nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayagala okukunga abavubuka batandike okukola protest vote gavumenti ya Mwami Yoseri awamu n'abantu be gye batakkiriziganya nabo, era omukulu oyo gw'olaba ye Secretary General w'ekibiina agezesaako okwogera n'abasirikale okubabuuza lwaki bagenze mu maaso n'okuggala ekitebe kino ne bagamba nti tekiddamu kukola mirimu gyakyo lwaki bagenda mu maaso n'okukigala. Bo bamutegeezezza nti order eyabaweereddwa bakama baabwe era tebasobola kusiguka paka nga bakama baabwe babagambye nti muveewo. Twongera bajjukiza nti akola bino era ali mabegawo okuduumira mu bino teri mulala okuggyako omukulu Muhoozi Kainerugaba yali mu maaso gyeba n'okukola bino okwagala okugazaawo ekibiina. Netukkiriza nti byewaawo byonna bikoze nga bwe kimu akitandise era ng'akikolera ndala n'amaanyi. Alowooza nti ye Katonda yakola naye endagaano talimuyita oba taliyita kitaawe. Atwongera omutegeeza nti omuntu omu n'agenda amuyita nti Eddie Mutwe, abasirikale ne bamanya nti y'oli. Abasirikale olupange era nga lukulembeddwamu omukulu Muhoozi Kainerugaba baagala okudisorganizinga ekibiina bakijje ku bigendererwa n'emiramwa gye tuli mu kupanga okulaba nga twerwanako mu mwaka 2026 tusobe ku bukulembeze obukyuka mu mirembe era tubukulembeze obupya mu mirembe. Twongera bajjukiza nti buli kabadi ke bali mu kukola, buli kabadi ke bagezaako ffe tukamanyi naye era tuli bakakamu nga bwe tuwekwata ku Katonda waffe. Genza okubuuka abadde ayina engeri gyabulaabulamu awo, kati laba omuntu omu n'agenda amuyita nti Eddie Mutwe, abasirikale ne bamanya nti y'oli. Abasirikale olumutuuseeko ne bakookingirawo emmundu. Bwe bakookinze emmundu abadde n'abalenzi babiri, omu omulenzi n'adduka, omulenzi omulala bamuyita Kunta oba Kasimu. Ye Kasimu ani? Ye Kasimu. Kati Eddie okumuwamba bamututte n'oyo omulenzi gwe bayita Kunta, weeyo mukono naye mbataddeko ku peegi yange awo eya Facebook. So ne babawamba ne babateeka mu drone, kati bwe bamaze obbateekamu ne babeera nga abagenda. Then ne bakomawo drone esoose nejja neyita ku kkubo nebeera ng'egenda nesiba omulundi gumu nedda reverse nejja neggala ekkubo. Awo ne tubuna emiwabo. Wabula babadde basigadde waggulu tugenze okudda ne batugamba nti waliwo omwami abadde muddugavu ng'ali mu leeya ng'ayambadde topi ng'ayina ebirevu. Kyemmanyi mumumanyi omwami oyo ne we simwogera linnya. So atumanyi okitegeera era ndowooza abadde azze kulaba oba tukyaliwo abalala. Mutegedde oli atera okubeerawo oyo wa Pulimo mutegedde yene otamwogera linnya muleke. Ekitegeeza nti abadde atutuleyiringa wa we tukola ki we tuli kuba atumanyi ffenna. Nga naye yawa oda abasirikale n'abagamba simama. Kati we bibaddewo ebityo ndowooza babadde anoonya agenza okulaba tetuliiwo kuba wabadde wasigaddewo mukyala wa Isima n'abo abantu b'okumukola abo abaleese bitenti biki bijuyisi kufumba. Then ne bakola ki? Munnaye abasirikale ndowooza ne batambula ne bagenda. Ffe tubadde tukyaliyo eyo mu kisenyi wansi twaddukidde eyo mu myala. Kati ebyo babitunyumiriza tukomyewo olwo Eddie nga baamututte dda. Ne Kunta, Eddie Mutwe bamutwaliddeko ne Kunta. Ndowooza waliwo n'abalenzi abalala be batwaliddeko ab'emukono. Naye bawambiddeko n'abantu abalala tebatutte Eddie Mutwe yekka. Okitegedde? So era naye kyensuubira nti Eddie ye bagenda mugatta ku fayiro y'abakireewo era enkya ndowooza ayinza obbeera mu kkooti y'e Masaka kuba babadde bamwegirako dda nga bamuteeka ku kifayiro ekyo. Naye baganda bange gwe kyoba omanya bayiye wali emmundu ne bayiwawo emmotoka ng'oyinza okugamba oba bano naani.
ne bamala ne bamutwala nga tetuyina we tulwana kuba manipa webadde ntono nnyo okusinziira ku magye agasazeeko n'emmundu okitegeera so webati webamututte nga tetusobola mubajjako kuba babadde n'aba SFC baba balina ate ng'ayina n'emmundu osanga waalirwanyeeko naye emmundu eyo naye eyina engeri gyetiisaamu kiba kyetaaga nga muli abantu bangiko lawo nga mwenna baba bajja bayola aba bakole ki babatwale so okuwonya obulamu buli omu oba olina okwebeereramu mu ngeri yo tugezezzaako okwebeereramu era ne tuvaawo so kati byebyo webibadde weebityo Masimanyi Lusoke oyo omugwa gw'omusirisi atalina magezi yakoze statement n'agamba nti yamanyi Eddie Mutwe gyali tukole tuti bana abasajja bagenjera ku pressure poliisi oba ebitongole ebikuuma ddembe mukakasa temumanyi Eddie Mutwe gyali bana abasajja bawera action tukole tuti tubawadde essaawa 48 twagala Eddie Mutwe muleete Eddie Mutwe mu kooti zammwe mubalamuzi bamwe abasirusiru abatalina magezi mumusomere ebisango yammwe ebyekisirusiru okitegeera ensi emanyi obugwagwa bwammwe n'obuwumbatutu n'obusirusiru bwammwe buyimiridde twagala Eddie Mutwe mu ssaawa 48 ekitali ekyo tugenda kukunga abannayuganda bajja ku streets mujja tubula Eddie Mutwe gyali abannayuganda tulina okwejjamu guno omuzigo gw'abasajja bano okutumanyiira nga bakafudde kazi buli bawamba omuntu wamwe ne bamutwala mbu tetumanyi gyali bagenda omukomera nga bamutulugunyiza bya nsusso okitegeera kakati tubawadde essaawa 48 twagala Eddie Mutwe anti temumanyi gyali tugenda kukunga abannayuganda beeyiwe ku streets mujja tubula Eddie Mutwe gyali Eddie Mutwe ajja kuzuuka bana abasajja bagenda na pressure ebintu yabwe ebyekisirusiru bigenda na pressure na kaliro na kusituka tubawadde essaawa 48 constitution y'eggwanga ekugamba omuntu aba akwatiddwa amala essaawa isitmeka abiri mu nnya ssaawa 48 ne mumuleeta mu kooti omuteeka ebisango byammwe mu ssaawa 48 twetaaga Eddie Mutwe bwe batamuleeta mu ssaawa 48 bannayuganda tusituke bajja leeta Eddie Mutwe kamanyiro mwakifuula okumanyiira kwegamba munnayuganda bw'asirika ne tuba tunuulira ne mwolesa obusirusiru wamwe n'obugwagwa bwabwe n'obutategeera n'obuwumbatutu ne mulowooza nti mwe musinga okutegeera mulinga amazzi mu ssaawa 48 twagala Eddie Mutwe twetaaga Eddie Mutwe mu ssaawa 48 mumuleete mumuteeke ebisango yammwe ebyekisiru kuba tetubimanyi mumuleete mu ssaawa 48 twetaaga Eddie Mutwe ekitali ekyo abannayuganda mwetegeke mukunge eggaali mukunge abantu musituke abakulembeze mwenna mukunge eggaali buli munnayuganda yenna woli kino kikukwatako kubanga eno essaawa Museveni agenda atandika okuwamba abaana bammwe agenda atandika okuwamba abantu bammwe owayo kiri ku Eddie Mutwe agenda kujja atandika okuwamba abantu bammwe abawagira enkyukakyuka ajja agenda atandika yeno ye sizoni twetaaga Eddie Mutwe abannayuganda mbakunga buli munnayuganda wenna woli kana katambika kutukeko abannayuganda mbakunga nawali mu diaspora kunga abantu beewammwe abantu mubagambe yessaawa kati okusituka akamanyiro ka Museveni okukoma twetaaga Eddie Mutwe mu ssaawa 48 mu ssaawa 48 tumwagala nkunga abantu musitule eggaali So olwaleero mbadde ntadde amatu ku ttaka okuwulira ekifa ku komanda Eddie Mutwe nga waliwo enteeseganya waliwo ebigenda mu maaso bamukole bwe bati bamutwale e Masaka bakole bwe bati so nenziruka ne tuteeka abantu baffe e Masaka okulaba nti atwalibwa e Masaka okumugatta ku fayiro naye we butuukidde nga tebannaba mutwala Masaka nga sina konfaminga oba bamutute ne bamukweko bate bannaba babadde balina plan endala ne bagamba
nti atambudde nnyo social media ekubye nnyo enduulu gundi nga bagamba nti bamuvuge bamusuule nga tebamugjeeko nga tebamuvunaanye musango gwonna. Babadde bateesa kumusuula mu bitundu by'e Nakirebe na waawo around there, naye ngenza okujja nga sina confirminga ku byonna. Masaka tutaddeyo engundi kuba leero tukyaliddeko abasibe baffe. Miguna ye ne bamuta, Smart, Komanda Akirewo ne Komanda Gaddafi tubakyaliddeko leero, era tubadde tulina sapoti yaabwe ne tugibawa. So waliwo abadde ku ground n'abikwasaganya byonna, era tugezezzaako okubuuza poliisi e Masaka nakakati wenzijidde mbadde nakamala okuwulizaako to confirm oba ngaali oba Komanda Mutwe bamututte e Masaka, naye mbadde sources zange tezinaba ku confirming ez'e Masaka, naye nga zino ez'omu security babadde bateesa okumusuula ku kkubo oba okumutwala bamugatte ku kifayiro kiri, naye ng'ekibadde kisinza oyitamu kyakumusuula ku kkubo olwa kerere nnyingi eri ku internet.